Hello guys, welcome to Kadama Life channel. I'm Jobless Kadama. Weno video njagala kusharinga nawe kiki ekiri ku ground. Gwe Kadama ayagala otoloka mu kiyumba. Gwe Kadama alowooza okugenda mu mawanga amalala nga oli mu Saudi. Naawe akyali ku office e Uganda. Weno video njagala ogiwulirize bulungi ate osalemu kiki chono genda nacho. So nga tetunagenda mu video njagala video eno jimpereka like kajiyambe sobole okulabwa abo abagyetaagira ddala ate tokomoko bw'oba oli mupya ku channel eno nkusaba osubscribing ate tokoma kusubscribing kwata ne kadaawo tubeere nga olw'enaaba ntaddeyoko ka video obeere nga otegeezeddwa. So nga tetwonoona budde katugende mu video. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala mumpulirize bulungi. Ate wuliriza video yangu ogimaleyo. Obejjemu kyogenda okutwala. Bana Uganda, ng'obadde okyalina w'okola mu kaseera kano, totaminatinga. Oba tova ku mulimu gw'olina. No matter oli mu nsi ki, naye ng'okyalina w'okola. Ng'obadde okyalina akalembereza totaminatinga. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali mu ggwanga Uganda ng'obadde olina return ticket w'obadde okola nga bakuwa ticket ekuzaayo nkusaba ticket yo togiwesitinga giro ddayo ng'embeera bwetereera. Abaana abali mu biyumba ng'obadde w'okola embeera tekunyigiriza nnyo nga bakyasobola okuwa emitwalo egyo 9 bakyasobola okuwa akakadde mbadde nkusaba ogire ng'ogumiikiriza. Point yino, visa tezikyafuluma, visa zifuluma kitono nnyo. Ensinga Qatar, ensinga Dubai, ensinga Kuwait, ensinga Bahrain n'ensi endala ezisigadde. Saudi Arabia ate yo yakooyedde ddala omuddugavu. Nti Saudi Arabia ku kampani wasobola okuyita omwezi nga tebannafunayo kiraya nti yenna ayagala muddugavu. Abana Uganda tubeere bagumiikiriza. Ekkata, abaana abamu abali ekkata, kampani z'abataminatinga babatikka babazza Uganda. Oba abamu okuyingira overstay n'okubonaabonerayo abamu badda waka. Alabe kikyasobola okuzzaako. Bw'oba obadde okyalina w'oligira ogumiikiriza ng'embeera si yeekusindiikiriza wabula ng'okyusa lwakuba akasente katono. Kyenjogera nkijja ku soosi kubanga nina agenti atwala abaana. Naye yaŋŋambye Fatuma visa zifuluma kitono. Era omwana yenna gw'ogamba nti ojja kutambula mugamba alina okuba n'obugumiikiriza kubanga kampuni si yeekola visa. Kampuni esaabumiitinga abakozi beerina abalina emikisa gyabwe ne batambula Katonda baakwatiddeko naye nga visa zifuluma kitono. Mu ggwanga erya Dubai visa zifulumira ddala kitono. Kyentegeeza mu kino nti abantu abamu mukyusa emirimu because of salary. Naye ekyeyo kye twali tumanyi si kyekyeyo ekyakaakati. Tukkirize tugaane nti n'abantu bano baayavuwadde oba baayavuwala. Tebakyalina mutitimbe gwa nsimbi guli gwe baali balina. Ky'ova olaba abaana abasinga ne bakama baabwe tebabasasula. Kaakati mikwano gyange abalungi nga tonnaba kulowooza kutaminatinga. Mukwano osobola otuula e Uganda n'omwaka gw'omulamba nga tofunanga visa. Nkiddamu, kampani si yeegaba visa. Kampani esaabumiitinga bakozi beerina. Kati ojja kuwooza mbu kampani eruddewo okumpa visa si yeegigaba. Kampani terina kyuma mwekola visa. Kampani naye esaabumiitinga abakozi abo mu kampani ze ziba zibawadde offer letter. Abalina olukisakisa ne batambula.
Kakati mikwano gyange kino nkibabuulira mazima visa zifuluma kitono. Abaana abamu muli ya Uganda muwestinze tiketi munze saagala kudda Saudi kubanga babadde bampa nusu 10. Bosi we yakuwa tiketi ekuzaayo ogaanyo genda mukwana iyo we batennaggwako. Giro ogenda ng'embeera bwetereera. Wano mu Dubai tusuubira ssaawa yonna okugoba omuddugavu. Ate nga kiyinza okubaawo. Ekisinza okuleeta obuzibu Abanayuganda abeetunda. Wallahi ya Mungu kino nkyogera nga ntya Katonda. Abanayuganda be basinga okubeera ku makubo wano mu Dubai nga beetunda. Ne bw'oba bayitako baba boogera Lunayuganda. Tebakyusa ne nti katwogere ku Luzungu bagambe nti batuli bana Kenya batuli bana Nigeria. Abanayuganda be basinga ku street z'e Dubai. Abanayuganda be basinga okukola mobile money. Abanayuganda be basinga okutunda omwenge. Ekyo nakyo kituleetedde obuzibu. Abantu bano ab'ensi endala bwe bagenda okukola effujjo bateekayo ID z'Abanayuganda. Abanayuganda bennyini be babba pasipoti z'Abanayuganda bannaabwe ne baziguza ab'ensi endala. Ne bakola ebivuyo ne bateekawo pasipoti y'omuddugavu Omunayuganda. Omunayuganda agula ID nga naye akimanyi teri mu mannya ge wabula n'agigula. Naye nga ID gy'aguza naye akimanyi si yiye. Ne bamusaba ddiramu ebi 5 n'abiwaayo n'agula ID. Kakati awo we wali tsunami. Bamikwano ekyeyo kyakambuwadde. Basweetheart ekyeyo kyakambuwadde. Bw'oba oli wano mu Dubai ng'onoonya omulimu. Mukwano nyiikira tossa mukono. Osobola okufuna omulimu. Visa ne bagirijectinga. Ababosi abamu eyo embeera tebagigumiikiriza. Ajja kufuuma oloddeyo mu katanda. Naye nga wava Saudi ku 10. Bamikwano. Visa z'e Dubai zaakambuwadde. Kati olaba ne companies ezibadde zigaba employment. Zaagala kuleetera baana ku visit visa. Batuule mu company nga bwe zinoonya bakkirayanti. Kakati nyongera okubajjukiza. Bw'oba olinawo oligira ogumiikiriza. Ali ku company weeteeremu okusaba. Weeteeremu edduwa. Weeteeremu essaala. Ofune kirayanti. Naye nga nyongera okubagamba ebintu si birungi. N'omulundi n'ogumu. Bamikwano muleke kusugumbiza. Ebyo bye byange. Nze nabagamba. Ekyokuba nti nabagamba nina omuntu atwala abantu ebweru. Nze tekiŋŋaana kujja wano babuulira mazima. Ogende ku company omale emyezi 6 otandika okujja wano okundekaanira mbu omaze ku company emyezi 6. Mukwano company si yeegaba visa. Company si yeegaba visa. Byebyo naye nga nze mbabuulira bannange emirimu gyakaaye. Bw'oba okyalinawo okola. Mukwano wandigiza ogira okusugumisa. Si kye kiri ekyeyo kye twayasamanga. Tingenda kuva mu Oman ndaba ngende e Dubai. Nja kuva e Dubai ngende Saudi. Saudi Arabia yakooya omuddugavu. Ate yo yakoowa. Visa zaayo za bulumi mukwano. Luli abaana babadde basinga genda Saudi naye nkoowu.